kitono nnyo 21 billion sente nnyingi nnyo. Which means kati omuntu wa bulijjo owa wansi ayinza obutasobola kukola kuyingira mu bizinensi eyo naye ate abamu ku balina sente ddala nene mu gavumenti kwesanga nti bw'okola okunoonyereza n'oleeko juzi abantu nga bakyogerako saizi emityana nti amasamba g'enjaga ag'abantu ba bulijjo gatemebwa esaayibwa ne bagyokya naye ate ag'abanene bo bagakuuma bukuumi na mmundu kubeera akati baziyita na flowers naye tebagiyita njaga bimuli ebimuli by'abantu. Omanyi nze nina advantage emu nti bwe nali nga nkyali nakulira nnyo ku street wabula olw'okulira ennyo ku street olina obulamu bw'ogenda okuyiga tebisinga ogenda biika by experience nti kale era nga olaba nti marijuana abasinga bagamba mubi n'oba okoze research nnungi ennyo togenda sanga nti mubi kubanga nze omukya gye twakulira eyo kokuzaalwalanga soto osidiosis twagulanga mpeke mu ddwaliro nedda twafumbanga njaga n'ogiwako ejjiiko 2 leero akawungeezi n'ogyongera ogenda okulaba ng'ekoze ekireetereete naye ennaku zino kakati kukuba erwala simanyi esoboka ogenda ogula eddagala bwe riti ate kwegamba naye okoze tuyo ennaku zino zijjudde ebintu kuba kati saa zino ekintu kyetulimu kye tuyita inorganics. Inorganics bino ebyo ebintu ebigimusa chemicals kati kyoboolaba nti ne life gye tuli nti ogenda kusanga omuvubuka alina emyaka 24 nga yekka olusi sukaali alina pressure olwa naye nga bwe tumanyi nti abantu abazeeyi balwala sukaali abagagga balina ku ssente balina pressure n'emuffe ffennyini kuba kati gavumenti erina ekintu kyeyerabidde tulina obulwadde bwe tuyita mental illness bwadde bubi bo olina obujjanjaba n'okubeera nga olinako experience kuba mental illness omuntu yenna tulina abavubuka ayinza okuba nga alina omuwala gw'ayagala n'omuwala wa mukyawe agenda kuyinga for drugs kuba drugs ziringa comfort zone kivuga nti abantu abasinga babikaminga dependent because of the comfort. Bamwe bagamba nze mba nina ebizibu kamyu ku mwenge naye ate ne gwagunywa kasita gumuggwako ebizibu abisiŋŋaanawo nabifeesi kiba kitegeeza nti alcohol will not be the solution to your problems ate n'enjaga nayo tegenda kubeera solution to your problems wabula ebiseera ebisinga is how you use it onywereddewa kuba ebiseera ebisinga mulimu abaana abamu oli ku dduuka ly'omuntu oyagala kumako wakazuukuka oyagala okume kitegedde kiba kibi nnyo kuba kati ebiseera ebisinga kiba kirungi ennyo atisisinga olaba ne community gy'olimu lw'enjaga abasinga bagiraba nga muntu era abasinga wano ogamba nti nze kati kaŋŋambe nti nyinza okuyimirira ku baamu ng'alina sitiiki y'enjaga n'omuntu agenda kuyimirira ku baamu ng'alina eccupa eya Heiness omuntu alina eccupa ya Heiness bwe bamulaba bagenda gamba kyali wakabiira omugagga alina ssente anywa omwenge gwa bbeeyi wabula nze alina kasitiiki kamu ak'ekidomola simalina kumanya ne community yennyini egana bannaye afande mutuyambe okuwona alina enjaga bannaye mubadde mutya tibagenda kunkuba jjeeka eri enkambwe kati community gye tubeeramu omwenge gwo baguleetera okuba nga nze neewuunya sigala kuliko n'ebifaananyi ebiraga nti sigala alwaza amawugwe ne bagakubako nga ate bagamba nti omuntu okunywa sigala olina omunywera myadi 50 naye batambula bamunywa 50 osanga omuntu akoze ate ekisinga okunyiiza ennyo ti n'abantu abamanyi amateeka agenda kumako sigala nga kuli kumpi naye tolina ngeri gy'ogenda mugamba ye afande oli kutyoboola eddembe lyange kiba kibi nnyo kuba bagenda kola ki naye nga neeyanziza nnyo naye we bale tusuulirayo kadde nojja twongere okuttaanya ku nsonga eyo kubanga kyetagasibwa atwenza nyo tuyanze kumunjabuliriza oyo mukunda Rebecca ali advocate era bw'atyo asomesa abantu abavubuka ku nkozesa y'ebiragalalagala mu Mbale era nga alina ebitongole by'akola nabyo ebyenjawulo nga biri ku ddimu lyerimu eyakatwegattako program nzan signal from 88 akatunyuzeemu ganika empulira
test n'omwanyizi nja kuba ntambula naye mpaka saa zijja kuba 6 awo nno nja kuba nkujjako omumwa gwange kuba munayinza okukola nkozesa muwa sikozesa bigere era nja kuba nkujjako omumwa gwange kugambe nti amunaye kagale nange nkutadde kankwase jonike yetikya jole bakutuuse mu by'emipiira oba ebyemizannyo nga tuvudde wa mukulu ali tudde ewa Sharif twogere ku bagi eyo n'ensonga FDC nabye omuntu ogwosinga okwagala ennyo nandala mafaabi ye muntu w'abantu singa osinga okwagala abantu ge basinga okwagala tusooke tandikire ku gundi then tudde ku FDC okusooka nja kwebaza muganda wange soose okusaba omutima ku nsonga y'ebiragala ali webale newebalire atuwadde pikica wegyeyava kya bwatambudde kintu akibaddemu kintu akirabye ebizibu kye bibirimu ekyo nkyekiri byona pulezidenti wa mwami Kyagulanyi pulezidenti wa mwami no is my brother boss is president yayimba from all what you have submitted yayimba nakola conclusion nagamba enjaga mbi nnyo era enkyakanya lipo yazigala so lipo yagalawo yombi wadenga bino byona muganda wona kyokonyemu advantage ezenjaga biraga naye general conclusion katonda gyakuja nakuteeka wano wooli two kintu kino sagala kudde emabegero kireeta kifaananyi ki ng'okyali mu buko oyinza okukozesa enjaga nga tomanyi kifaananyi ky'abantu abakulabiramu twali wano mu generation za 2026 2021 ng'abantu beesimbye okubwa bwa pulezidenti naye ng'ogyeko Kampala yali weevu wano ewaffe we twali ne bosiko gy'amanya waali obuzibu abakadde baatugamba nze nkikwako obujulizi kuba ne taata wange yakyogeranga ewaka tasobola kuwa bebi wayina akalulu kubanya ki anywa enjaga oba nfuna bulungi so kati ekifaananyi ekyo no I'm trying to build a picture advantages of taking cocaine using drugs oyinza okikolanga mu dduuka naye nkya ng'okuza ate olina kyoyagala mu bantu naye nga community eva ekulabira mu kifaananyi kisobola ki so kati okikola bulungi omulimu gw'okola ki osomesa abantu naye bano abanywa bano n'obo bagambako esaawa zino bakirabanga kati bw'oba sitaani ku saidi yawe kuba ekintu kyakyo okikola ki kibakole moderator kintu kino kibi nnyo wano last week bakiwa bagenda ne basala omwana wange obukizi bamujjako omutwe bamuleeta yanga gaala obunayinas naye yakikola mwana ate wa mu nnyumba according to the research that we did ono muvubuka yali akozesa biragala the same place of mine last year baje ewange wenyini nze sipiika w'ekitundu kyange my own clan muwala wa mukulu wange omulanya ne bamujjako ki okukola research ng'ebiragala abaana bye bakola ki bagenze disibeereya gwa musanvu ne baleepinga omukyala era ne tukola research bano be twakwata okunoonyeza okusanga ebiragala bikola ki so ebiragala bifuuse ebiragala Uganda tetumanyi ensi weetuuse oba gavumenti yaffe erina obunafu abantu twatubakanga obulijjo oba generation naye tuli mu buzibu bw'amaanyi kuba okonye ku biragala bingi naye waliwo abakozesa n'amafuta g'ennyonyi amafuta g'ennyonyi nago magenyi kati kanaakakoola amafuta g'ennyonyi tulina ennyonyi meka mu Uganda amafuta g'ennyonyi era amafuta agafuna weebuuze gayingira gatya mu ggwanga era gatuuka gatya ku mwana ono agakozesa ku muntu wa wansi tera kuba kifaananyi Uganda oba gavumenti yaffe one word if a worthy person is enough by them nga sinaana kufunya statement yange there is something that I said before is it the weakness of our government or our people so kati gwena okwebuuza amafuta gayitawo naye nga amafuta mu baana so kati ebiragala bingi generation ze tulimu yawukanako ne generation zataata baffe gye bakola wadde nga waaliwo ebiragala naye ate essaawa mulimu ebirungo bingi kati ate kanaakakoola kano kakoola simanyi oba mukalaba mutya naye kanaakakoola just bonus of this one bwongezaako bwongeza sima bafuna bulungi naye nga wokigambyeko ti mu gavumenti eno eriko n'abanene bakola ki babikozesa kyo kituufu
N'olunaku lumu lwe nagenda wano ku CPS naye ensonga zange n'abaana bange bwe bakwate tukole kituzimalize kati obwa poliisi mukwano gwange amba chairman first come chairman you see that bag you are seeing the other side twagijja mwoni naye kyewuunyisa mulimu enjaga naye nawano bagiibirawo so kati chairman golooza baani abagiiba so that is where I was building my point esijja tulimu nzibu era n'oba oyagala bukulembeze ng'omuvubuka sooka weekuba mu mutima kikyoyagala enkya ebiragalo n'abikozesa naye omutwe gugubisobola ekyokubiri kikwa kifaananyi ki obwongo kyekikulu nze neebaza mukama katonda nsikozanko kitamiiza kyonna naye kiba kisa kya mukama katonda naye gurupu zenkuze nabo abasinga obungi batamiira so kati kino kye tulimu tulina okudda wansi tukole omulimu gw'okola tubuulizire abaana kirungi kyekiri mu biragala n'ekibi ekyekiri mu biragala naye there is a government I'm not meaning Uganda yo ate eri gye bakoopa oba gye babijja gye tutamanyi we biyita bw'ate bakifunamu nnyo wewali obuzibu so kati moderator nga nzira ku nsonga ya FDC ekyebiragala nkigaddewo kyo kibi nnyo ddala kyo kibi nsonga ya FDC kulikisaayo baganda bange bonna ababudde babagobye ku bukulembeze kulikisaayo baganda bange bonna ababudde najja n'abawala ekitebe ekikulu okuli obukulembeze obulina constitutional rights tulina okufolowinga era principles za party tulina okugoberera anything outside the principle of the party is nonsense tosobola kubeera moderator wa Sigine FM n'oba ku Sigine FM n'odda wali ku maabali ku erigoni ate n'olagira management ya Sigine FM okuli manager bona bafulume kiba kitegeeza ona just ekikyamu ku bwongo so kati obaagala kujja mu manager obwesigwa n'abamoderator baano olina okuyita procedure kino ekiriwo ekyabadde Katonga mwalabye situation yasooka nti bakuba bantu tebakuba bantu kujjako abantu baali babayagala election entuufu nti eteeka we liba lifulumye nti kyemukola kikyamu temugendayo people in FDC have a right to protect their party it is just because of the few individuals our brothers and the sisters within the party abalina personal interests zaabwe n'entalo zaabwe zitagasa abaavaayo ne bagamba nti tuggyemu some members obwesigwa naye ng'ate bwe baggyemu obwesigwa ate be twalabye during nomination that the very people are nominated within the party kati omuntu alina amagezi ategeera omuntu gwe bagobye mu party ne bakusuula obweru ojjawa amaanyi agakola ki agakubeera nominated ekyokubiri saga tufuulinge bantu kino twakirabako ndi musajja musiraamu katoli musajja musiraamu omufutu waffe atukiikirira asa nojjakiwako obujulizi waliwo gurupu ya supafya neyeyawula ku kibinja ky'obusiraamu obutuufu bo ne bagamba nabo bakolera ekitongole ekyabwe era balwana nnyo baatuyitanga n'abagisu buno lekabona kumanyirira bugisu buno bukola ki buze naye akaseera katuuka abantu ne bafuna amazima ne balaba ddala kituufu okweyawula nga tetuli ku mulamwa tuba tuleka ki ebwanga atuleka busiraamu oyogera ku kya mufti ne super mufti this is why I'm relating this mu Uganda olaba enjawukana ebiseera ebimu temubirabira nga jasi mukeerera abantu kebakuba noonyereza ki ekiri no mbeera gye tulimu olwaleero we believe in Uganda which is united we believe in Uganda ya buli omu we believe in Uganda gogenda okutuukamu enkya era nze Sharif essaawa zino okuva wano mu Mbale ng'anoonyeza nandaala akalulu nzire mu bunyankole mbavume nga bwe batambula obukunya nkoze ki mwakoze kikyamu tulina okugaata abantu bonna toba na mukulembeze mutuufu ate tolina na lukusobola esimbawo kuba byogenda okukola oba okolera kika kyo na famire yo so kati wano FDC we tutuuse tugenda mu kalulu si kyekyo saamu nga mukaaga then after elections on this coming month puroguramu gye tulina okutambula eggwanga lyona okutwala obukulembeze mu maaso so kati kino ekyabaddewo kyona kwabadde mu sorting we sort so kati twabadde mu sorting nga sorting eno gye mulaba eno tiimu eya Katonda kambagulira amazima these are people who have gone astray they have failed to follow the principles and the right procedures of the party singa bakkiriza nti Nandaala basobola okumugyamu obwesigwa obukulembeze bwa Nandaala si bulungi they had to go into elections that's the only thing they present another candidate against him they vote for that candidate
the same to Amulyat. Nekati kibalebye mu elections tebaliyo. Ate bategeka akalulu after 6 what? Kati 6 months. Toli mu structure, twagira structure. Gwoba musiramu. Nakubuuza ekibuuzo kino era nziramu. Toli ambizi. Atojuwutamu so. Oba otegeera omutwe. So kati FDC zesuubira we tuli essaawa zino tuli mu kintu ekituufu. Era after this, on 6th we are sorting these people out and that is the end of Katonga group. Ngakaluka koze ki? Ngenda mu office ya Museveni. Bana kibiina kya FDC bananga abalungi abatuuliza amawulire amalungi okubeeri omwagala w'amajene sekuritale onalewo Nathan Nandala Mafaabi omuntu atasusola nga wotumanyi fewa era okitandika okutambulamu n'atulaba mmanyi it is a threat to some people neneebaza baganda baffe abasigaje mupate ezendala oli akugamba babeesende ONRM babeesende onuupu babeeseke epagira byepati nenga nandaleze na mwaka na mwaka lusokati omutima ogwo ne laabu gye mulina eri wanalewo Nathan Nandala Mafaabi n'aba FDC bananga abasigade ekibiina kikyaliwo tuyinza okufa ne tugenda nepata n'agiraga. This party belongs to the people and the very owners of the party are the registered members of the what? Of the party. Katoba, mvude ku principles of the party, gunoda muhiyo. Let them shout from Katonga, but at the end, people know the saga was for the money. Now, the saga is for leadership. Katigwa talaba mazima, obo yagala kimwe balenye mwe bali. FDC Sharif makwasa, usaja wao na Nathan Nandala Mafaabi nga tukumiride okutwala Kwanza nyoka yaze njawuliza olujanye kubakwasa. Edakika 11 isobe sawa. Zo kumacha. Kansala Hassan Mangobi. Ensonga oziramu otya musaidi yo. Ekisooka amateeka mangi agayisibwa mu palamenti. Amabago agayisibwa agamu n'enfuuka eteeka. Naye likolako ennaku ntono nnyo. Nelikomaawo. Wano wala abasajja eriwo emisipi gy'emmotoka. Tebateekawo misipi. Basi nga mutambuliramu n'abasirikale abamu mu ntambula. Naye babyakoma tumanyi gye byaggweera. Boogedde ku nsonga y'omwenge. Omwenge balanga n'okulanga ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, kampani ez'enjawulo. Naye ng'omwenge nagwo si mulungi. Naye gavumenti yagukkiriza era eguggyako omusolo. Lwaki mayirungi? Tudda ku nsonga ya FDC byonna ozza obiraba. Katonga ekulembebwa Saawa Zunani kuba yerangiddwa nga acting president Lukwago. Bavuddeyo ne bagoba obukulembeze bwe FDC. Owekitiibwa Nandala Mafaabi General Secretary ne bamusikiza Kayiza. Patrick Amulyat ne bamusikiza ani Elias Lukwago. Ne mu kino bamuwa ekifo ky'obuwanika. Kiwaiki ekiri mu mateeka n'ekirala ki ekirina okukolebwa mu kiseera kino mu masekati g'FDC kubanga bw'oba nga gwe mukulu mu makataata ensiisira n'ekwata omuliro naye ate gwe n'olangirira n'ogamba maybe n'olangirira pate oba n'olangirira embaga oba okwanjula naye ng'omuliro mu nnyumba gukola ki? Olina sooka kulangirira pate oba nasooka kutaasa ebintu n'abaana bo abali mu nnyumba. Ki ekirina okukolebwa kubanga nze bwe ndaba nti buli muntu alina obuwagizi. Besigye alina obuwagizi, Nandala alina obuwagizi, Power alina obuwagizi, Lukwago. Buli muntu ndaba nga alina omugaso mu pate. Lwaki okusika omuguwa kuno kukyaliwo? Lwaki FDC ekyalemereddwa okukwatagana? Abatuuliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubanga mwekuumidde programu eno Signal FM egenda ekwata akati era recording bw'abaweereza ekiri mu studio enamba eweze mpitirivu nnyo n'emizindaalo mitono nnyo okubanga bamainteninga. Olaba omukulu wa FDC ayimirira omanyi ebintu bikaaye. Sebo omukulu Deputy RDC w'Bulambuuli tukwaniriza. Kitukoze bubi nnyo nti ogenza okujja ng'omwami ono akwasaganya ensonga z'abaana abakozesa ebiragalalagala amaze okwogera.
era obe kubeerawo wali badde okola bukozi ripooti nga mwali baddeko ne wemuteeka okusobola okuba nga abayamba olw'okubamu emirimu gy'abalema. Ensonga ezibadde mu ddiiro wano kusinzira ku by'okubuuza gavumenti engeri gyeremereddwa okutuukiriza ensonga zaayo ebyetaagisa abakulu ba RDC bano, kubanga babawa obuyinza babawa bye balina okutambulirako, naye ate bw'osanga n'okusinziira mu bitundu bye bakulembera oba oliawo ne bwe bavaamu n'osanga ebirala bibakwatako nnyo ate ebirala babiyitako buki buyisi. Wakati bw'ogenda mu loole paaka gwe gyokolera otunuulira embeera etandika essaawa emu kikyosanga. Juzi nali ngenda Kampala kumakya nnyo nesanga supermarket ziti Kyebukube nga waliwo ababbi babagaliddemu, naye oyinza okubeera omubbi omugezigezi ne bakugalira mu supermarket. Tegeeza obeera ne pulaani egenda okubba naye ate tolina bwongo bufuluma, si bwe kiri? Kitegeeza oba oyingidde omwo ng'olina ky'okozesezzaako ekitali kituufu. Nze nkubiriza abavubuka nga sivumirira bye mukozesa, wabula nga mbajjukiza obuvunaanyizibwa nti mu mbeera gye mweteekamu teri muntu agenda bayamba ogivaamu okujjako mwe bennyini. Eno gavumenti eyange gyempagira tegenda kuyamba wadde dakiika n'emu ku bulamu bwo n'abantu bo. Era nze wadde siri wa Bobi Wine n'alina butaamuzi bw'aleeta n'olabira nga busaanidde omuntu yenna obuteeka mu bwongo. Bw'agamba ekigambo nti twebeereremu kirina kye kitegeeza. Kisooka weetegeere nga tebanakutegeerera. Ekintu ekyo nze bwe nkiwe nakitegeera. So Abubakari ono alina kyayogedde wano badde nga azibiriza naye ng'ate mwewuunyizza. N'agamba naliniddeko amayirungi. Bwansanga ku street n'aneeyanjulira n'aŋŋamba muzeeyi okimanyi ndi mu mulimu ABCD naye mbadde nsaba munkwatireko ntambuze omusomo guno. Namwewuunya olw'okuba nali mmanyidde mu kifaananyi kirala nga mmanyi nga mutabani wa mukwano gwange omugenzi Alibod. Ate bwe mulaba mu kirala kane kyava okwogera wano ng'oku mugenzi Alibod si gwe yali osuubira nti ayinza okubeera n'omwana asobola okulya ekintu ekyo ekikoola. Naye leero avuddeyo mwennyini n'ayogera lwa nsonga noga kumako lwa nsonga ayagala abuule omuntu nti waliwo ekintu ky'olina okwekoolera nga ggwe n'okivaako nga kibi, ekyali ekibi ne kibeera n'okivumirira n'okyetamwa, ky'ova olaba nti avuddeyo asomesa abavubuka banne. Kati ŋŋanze amumanye ennyo okuviira ddala ku famire, mwebaza era amusaba agendera awo. Era singa gavumenti eno ebadde yeetunuulira nnyo ensonga ezirimu amakulu, baali badde bakolikogonayizinga ne babukozesa mu bitundu eby'enjawulo okusingako Embaale. Nga ngenda ku nsonga y'abantu nga bw'ogambye ebintu ebimu lwaki gavumenti tebiteeka mu nkola. Nze neewuunya nange weenaaleemu. Kati ssaawa zino olaba ebbago betaddeko nnyo essira. Neewuunya nga nze weenaaleemu. Waliwo gavumenti ebintu byekwani tubyettamwa. Naye lwakuba ne opposition gy'ogendamu naye ng'erimu omuliro. Erimu omuceere. Kati n'okumira w'oli n'ogamba leka njira mbeerako wano. Yaddeko ng'omubi omweru. Lwaki nkyogera bwe nti? Ensonga nnyingi nnyo nga bw'ogambye ekikwatagana ne belts ez'omu mmotoka. Ezo tugenza okulaba nga gavumenti eno egenda okukwata ku kintu ng'endaba waliwo aleese bizinesi ng'agenda kuyitira. Waliwo agenda okuyisaawo ddiiru ye. Kulw'ensonga bintu bingi nnyo kati ne bw'otula kati mu takisi. Olina woolaba omusipi okuggyako mu ntebe ey'omu maaso yokka ku sayidi y'omusaabaze. Ovudde awo n'okisanga wa? Eyo ye gavumenti yaffe gye tulimu. Bw'oba bayogera ku kintu kyasigala
tandikira mu lolepa bameka bova wano ku sigino n'otambula otuuke ku katale oba otuuke w'okolera onoosanga abantu bameka abatambula banywa sigala ne poliisi yennyini ogisanga eri kuumuuta ki sigala ate n'omuntu ng'ali mu kombasi poliisi egamba abasirikale nga bali kunywa naye nga bali mu ki bali kunywa sigala kati abaali badde bakangabiriza ate be bali okufuuka ekyokulabirako sakunyumizaako lwe bankuba emiggo bona nga batamidde ng'otamidde kati otunuulira enjaga bakibooko toyinza kusanga omuntu alidde amayirungi nti agudde si bwe kiri naye ate ow'omwenge osanga akoze eki agudde wansi omunywi w'enjayi aginywa obubi yalaluka ye yeeyambula naye tulina ba gentleman tulina ba diplomats tulina ba lawyer wadde mu mbaale muno beemanyi naye nga bakuumuuta naye toyinza musanga nti ayambuddemu ettaayi abeera smart twalina wano sawuna mu lockdown nga yo efumba kyayi wanjaga naye nga abagibeeramu abasembayo awo basirikale ba DPCs baani kati ebintu bino gavumenti tetusibanga katambaala mu maaso bw'obuuza mukulu RDC ono ebulambuuli gyali waliwo abatanywa mwenge waliwo abatalya mayirungi waliwo abatanywa enjayi naye operations baali bazikozeeko mu mirembe n'osanga nga bakola operations z'ogenda okukwata mbu abanywa naye nga tebasomeseddwa kati oba onookola ki oba oyamba ki eggwanga setafaali lyabwe libadde nnafu nnyo naye bituuka mu byobufuzi nti Bobi Wine atambula awuuyo agenda ayise Luweera atuuka wano nti eno tokola ki yamuyimiriza kikolerawo naye bino ebirala ebigasa omuntu wa bulijjo teri so ensonga ezo zikomyawo bw'ogenda ku nsonga eziri mu FDC nze nsaasidde nnyo omwami gwe bayita Besigye yajja wano nga talina kyali akaza n'okulitayalinga amagye nga talina waawulirikika wabula empaka ze yalimu ezo okwesika agakuumula amagye amawulire we gatandika omufulumya mu mawulire kanukkiriza Besigye bamulemeseza okola ki okuva mu magye okutuusa lwe yavaayo ne bamukiriyalinga n'ajja mu bantu omuntu yamuyamba oba kyali kigezo ky'omwami Dokita Haji Sebaggala okubanga yali musajja wa talina mpapula ezimusobozesa okwesimba obwa pulezidenti kati mu busungu kwe kwatagana nte n'amutunda Haji alagidde naye Besigye bw'omunoonyereza talina gwe yali atunzeeko mu ggwanga mu byobufuzi by'awano ye baaze bamutunda buki butunzi mu regions ne ma districts ag'enjawulo owulira sebo kakati ife bwe tuba tutunuulira embeera eri mu FDC tumulabira ddala nga Besigye mu ggwanga Uganda ayonoonye ebyobufuzi bya Uganda ayonoonye ekifaananyi kya opposition mu Uganda ye musajja yeyagaliza ku magezi ga Besigye omusajja gwemanyi mbu dokita gwe tumanyi gwe badde bafiiririra asizza abaana b'abantu basibye abaana b'abantu nze abantu bajerega Nuupu naye ate na Elias zenjewuunyaako nti bakwata abaana ba Nuupu n'osanga balooya ba Nuupu gye bali naye sirabanko balooya ba FDC nga ba Besigye nga bagoberera ensonga z'abaana abafunye ebizibu nja kukitegeera nja kitegeera kaakati
RDC bade tusaba wefu tulina ebibuuzo byenyinza okwebuuza wano ng'omuntu lwaki ebigendwa by'abeesigye biri ssente ezitaliiko bujulizi omumalendeko akazindaalo lwaki ssente ez'ekibi lwaki zaataddeko ebirowoozo lwaki azimensioninga nti zajja mu 2021 obenga bana yaleeta obuzibu anti wulira ebyange lwaki azitunuulira awo ye teyayaggala FDC bene candidate gw'omuntu w'ekibiina nga FDC weewala otya FDC okuya ne pate president flag bearer si bwe kiri kati bw'agaana nebamugamba banoonyeza batya ssente n'abeegaana bo ne basala amagezi ne bafuna ki ssente naye ssente bw'atunuulira nandala ayimirizaawo Besigye mu byensimbi ebbanga lyonna nayogera wano ne ŋŋamba na Besigye tasulangako mu woteri ya wano mu Mbale muno oba mu Eastern tasulangako mu woteri nga ye bw'aba azze asula Wallace Besigye his meal has been getting accommodation for Besigye in Mbale. Kakati kankweko gwe Mr. Sam ndi wano n'abaana ba Nuupu bemmanyi abadde bapangisizanga Bobi Wine hoteri ziba nga 3 naye mu hoteri 3 basasudde nga temuli gyasuzeemu otegeera kaakati iffe banne bamutereddewo umugongo saawa zino ali bakuba naye lwaki tuzudde nga Besigye yasinze okuyambako NRM kwenywereza mu bukulembeze. That is true. So ekyama ekiriwo kati saawa eno Besigye kukendeeza obululu bwa Nuupu mu Buganda yensonga lwaki batunuulidde kubanga ekintu kye bayita okwago oyogera bwotyo mukulu Hassan mbadde mpuliriza ebintu bino mbadde mubifolowinga n'ebigabizo byogerwa wakati wa Nuupu FDC nawulira juzi okusudde bwengaba ngayogera nagamba nti Kyagulanyi mu kwesimbawo akalulu akaddibwamu ekyaddondo kampeyini ziriya zirimu ng'awagira Besigye nawimbya n'oluyimba weyagaana okuyimba tubonga naawe Ye yanachallenge Kyagulanyi Besigye kakati mu kuddamu akalulu ako simanya kanti nti bikoze bitya n'afuna interest era n'agenda ku pate asaba n'enjala buwagizi bwammwe ye bamuwa opportunity simanyi oba olw'okuba kanti nti era ayina obwedde the constitution gives flaga naye bamumwa omukisa bwe byaggwa mu kwesimbawo kuba president yayagala tiisa afune pate yakola ki yagiramu either FDC oba DP bwe yagenda mu DP bamusenza luti bwe yajja mu FDC ne bamusenza luti okusawo n'agamba kankole pate ki yagula bubuzi kanfune pate naye nga buli pate zonna yazikola ki yazituukirira naye mu kusooka noza tebaasuubira nti asobola okubeera ow'amaanyi nga bw'akola ki bw'ali kati nawudde statement ya Ssemujjunganda n'agamba nti Kyagulanyi nti eggwanga waliwo lituuka nga lyetaaga muntu asobola okukola ki okwetamu enkyukakyuka n'agamba nti Bobi Wine amulabanga tugamba yalina ngeri yakikozeemu statement naye nga yalujeregerero okiwulira wadde nebyogerwa nti Ssemujjunganda ne Katonga badde balina enteekateeka biri mu nkuubo ezikola ki ezikola omukago ne NUP kale bingi ebiri awo ne mu byonna nga bw'oyogedde tugenda tunuulira FDC
Ninja tukije kukyogamba nti FDC oba NUP tukiga tulabe opposition yaffe ebyaddala mu ggwanga erireeru ekimanyi nti wali abantu abagifollowing era abaagala enkyukakyuka era opposition yaffe eddawa kakati mukulu Ali njagala okugamba ekintu kino njagala okugamba bw'oba otunuulira Katonga n'otunula ne Najja Nankumbi kikulaga nti Besigye abantu Abanayuganda bayinza obutaba na maanyi n'amagezi gajjako Museveni oba gakyusa gavumenti. Lwaki saawa zino bw'otunuulira abantu abali ku Najja Nankumbi be batuufu ate be bali ne kwedikoota ate be bakulembeze. Katonga gundi bw'abanga mukulu Besigye agikulembedde era abalipootinga eyo tuba tubayita batutya baba bakyewaggula mu pate FDC bwe baba bakyewaggula kikyabapanga ekigendererwa. Oyinza okugamba nti ssente zagamba ssente ez'ekibi y'ensonga enkulu naye obula ali kwewuunya Nandaala ne mukulu Amuriat bayimirizaawo batya ekibiina ebbanga lino nga tebagenze gyali. So kati ife tugamba nti Besigye akoze kyamaanyi okweyanika ye byalowooza nti akoze amawulire naye bino byonna okwogera ku by'essente okwogera okwanika nti Nandaala Mafwabi okwanika nti Amuriat n'ettiimu yonna bo balina ekintu kye baalemererwa okukola. Singa baali balwanyisa system oba obukulembeze bwa mukulu Amuriat ne Secretary General Honorable Nandaala baali badde bakwata Electoral Commission balemese process yaliwo ey'okulonda ng'ate etteeka libakkiriza. Already baali kooti yaliwo ng'eyimiriza activities zonna ez'ekibiina kati ate FDC negenda nekola ekintu ekiri illegal nosanga beekubye omupiira. Kati gwe kyova okwogerako ekya mukulu tugenza okulaba ky'omukulu Ssemujju bantu bangi nnyo badde mu FDC naye nga balimu lwa kuyisizaawo ebyabwe naye nga si bakibiina. Tanzania mukulu asanga akadde katukutte ebalayo 20 okubeera essaawa zirabeera mukaaga ez'omutulo omulungi yakatwegattako oli ku program Mizan Signal from Machina namuna akawumuzeemu ze ali kato omulongo omutetesi waayo era mu studio nina abakulu okuva mu bibiina ebyenjawulo katufune ku ndowooza yamu na NUP ku nsonga njatukozese eddakiika nga 4 ku 5 wetufunze kuba tulina okufunayo n'amasimu okuva eri abatuwuliriza program Mizan Sebo Bosco mu bigambo byo nyanza mufumo harata nefo tusede ndakika ana fengaba bagide bisela bya fulingi ensonga yona esinga ne FDC ensonga gye tubaddeko ey'ebiraga sana n'ensonga z'anokuzo akatuli ku discussion nga nupopo tu discussing FDC bode bwabwe bwabemba kimwe FDC sabo bagenda mu maaso olanda kusaamu ayinza kugira omuntu ayaga mwe manyaze ndo bokoli dokudebo manyi ndine kintu umuntu abayogera ebisera bisinga I don't always like being disrupted. Nange muntu ebisera byange bitono ngegereke wadde ebiseera byosebo era agenda kunyega yatandikidde ku kyebira wagalagala kino nze ngenda kitumanye mulundi ebiro nze makage we nakulira nakula nga amanyi nti omuntu tanywa njaga nakati tukimanyi nti ewaffe osanga omuntu anywa enjaga yabayo noneka kyekisooka naye kino njagala tunula kikiize kitya kubanga banaffe abatukulembera mu Uganda gye tulimu batuuka ekiseera kati batukulamu byanfuna bali mu bizinesi mu bintu byonna bye boogeddeko
wetegeeza bulungi enjaga bagambye osobola agirima naye okugirima ng'ofunye olukusa ng'ofunye license lwaki bino birala bebabaanize bye bagobye naye enjaga bagambye esobola kubeerawo biri ebisigadde byonna mukulu moderator biva bweru tetubikolera wano naye enjaga tugirima wano n'akakoola kalimu wano tubirima wano kati enjaga fe tugirabira mu negative side naye bali abagambye nti osobola agirima balikirabira mu positive side gwe njagala weebuuze enjaga eno ogamba nti bagirime ate olina ofuna license mani abagenda afuna license era ani agenda okuwa license ani agenda ne license ya sente kati nze kyeŋŋamba enjaga kati naye baligirabira mu bintu biringa emwanyi ebyobugage bye tulina baligirabanga emwanyi kati baligirabanga ng'ennyanja balizirabanga gold n'obugaaga obusigadde naye ku luli tebakiraba nti kya bugaaga kati batuse ekyala ne bakiraba nti enjaga erimu sente so kati balina ogiwamba nayo ng'obyobugaaga bye bawamba byonna ettaka baaliwamba ndowooza olaba abasajja bali kwegabana mayilozi z'ettaka mu north gye bali wano ku ttaka lyaffe erya BCU ebulambuuli Buganda mu Greater Luweero muntu ki sakusa ensonga ye zikanjogere mu district ye bagende bulambuli mu district ye ajatangaza ndamuwa omukisa sebo kati enjaga neeri ku bintu bye ebimu ku byobugaaga bye balabye nti kati birimu sente so they should own it mukwade sinotinga point eyo ngenda kuwa omukisa they should own it balina ogitwala nti kya bugaaga naye balina okusooka bayite mu mateeka nga bagiwamba esooke efuuke eyaabwe balyoke bagitunde bulungi bweru kesaazi nofe ekintu kitwala mu negative side bwe baleeta enteeka abantu tebakirwanyisa kubanga olwedde tukiraba nti ebintu ebyo bibibi naye olaba bwe baleeta etteeka ly'emwanyi abantu kyebalabira ku positive side abantu balwanyisa paka saa zino bikyali ebyasirika kati naye ayagala nnyo alabe nti agikwata naye kimufukidde ekizibu olwa abantu balaba nti emwanyi yaabwe emwanyi nungi naye kino kitwalaba nti kibi ne bakosa omukisa ate nga bakiraba nti kirungi bo ne bakikwata kati bagenda kikolamu sente obwo obuzibu bwe tulina munsi gye tulina abantu mu kifo okulaba na Uganda bakwata ebyobugaaga byaffe ne batukolamu sente ekyo nkimaze wenzira ku saidi ya FDC isooka njagala ategeeza mukulu Sharif ekigambo kyayogedde nga ali ku example nti taata we teyalonda Kyagulanyi kubanga yalwanya enjaga example njagala ogimenyeewo manye olina omuntu ogwokolera nayegezaako otunda omuntu wo tyonoona linnya ly'omuntu omulala kubanga oyagala oba nedda mumbuuza ekibuuzo Kyagulanyi anywako enjaga oba nedda nedda aginywako naye kati akoze statement ebadde kirya nti taata wange yali amumanyidde mu kifaananyi kati ekyo kati ngimenye Kyagulanyi agyemu enjaga mu mutwe oba njagala okwata kyayogedde ekituufu olaba omwana wuuno ayogedde kati yakolanga njagala okwata ekifaananyi kyakyamanyi ogamba nti wanjaga okwate ne family ye okwate olabe ekifaananyi ky'omuntu ogamba wenjaga oleete ekifaananyi ekyataata ogambye nti yagamba tasobola amulonda kyova olaba otuba nga tuli kwogera ekintu ebiseera bingi ngaakwetegereza tosobola kwogera ensonga yonna nga tokonekitinza ekintu kyonna kiri ku Kyagulanyi ngaoyagala kwonoona erinnya lye ariko kemaze okwetegereza kati wengenda ku nsonga ya FDC mukulu moderator manyi waliwo bino twasomanga mu history nti the Bourbons learnt nothing and forgot nothing wali ebintu ebigenda mu Uganda tutwanye okugenda ku mativi ku maradio ne twogera naye ku nkomerero tukomekereza nga biri bye twalabanga bye byennyini bivuddeyo twali wano nga tulaba DP entalo zezimu ze zaali mu DP ng'agamba abalala nti mwe muli watermelon ne bamugamba ag'oli nsujju naye ku nkomero twategera watermelon yani ensujju yali ani byebimu ku UPC ffenna tumanyi nti mukulu Museveni tasobola kutuula awo n'alaba ekibiina ekyamaanyi nga kiri awo kiyimiridde buyimirize nga kiri kutambula bulungi
kati zinetawo zetulaba mu FDC so ebintu byaviira ku sente byatandika ku sente zaaba mu State House wa Museveni Zomanyiko. Zalimeka. ngambye byatandikawo ebintu gwe tomanyi nti byatandikawo ebintu FDC nyine yabyogera. byatandikawo ebintu Siganye yabyogera zalimeka. byatandikawo ebintu ate Atanyabula FDC. Ati siganye zalimeka. Ebigabo byava mu bana FDC. No, ogenda kunywa Zalimeka. Why do you debate when I'm That is a political debate. You leave an argument out there. Omanyi abasajja ba NRM ne FDC tebagaba abo wanukungayo Yeah. mwogedde How much was kulalyamba n'abakondera gwe notinga buli kimu ogenda abyogera anti ojja kwogera Ojja kulimbulula ye kalimbe gwe kyogambe tewakiwulira ekya sente if I'm deceived the public tebyaliwo tiwaliwo sente ezaaba mu State House ebintu byatandikawo ebityo Musajja muleka kubanga ensonga ezo ffenna okuzimanya. n'omuntu mwenyini How much was the money? Sente zibagamba ziba mu State House baziba mu Kintu bank. oba tokimanyi kigweko. How much was the money? sebo Let him tell us. ebintu ebyo byatandikawo ebitya I'm giving the genesis ebintu bino byatandika bitya Maliriza ensonga yo mukulu Bosiko. kati ebintu byatandika ku issue ya sente n'abasajja bennyini nandala ne Amuriat ne bagamba nti kituufu we got the money From where? From where? soka mulize njogere Gwe gusenso oyogera. bagamba twafuna sente Gusa point. naye sente twazifuna mu bantu be tutasobola kwogera we got the money naye twafuna mu mikwano zange ze tutasobola kwogera naye kati wogenda mu organiza party kimanyi nti president w'ekibiina kya FDC yakulira NEC National Executive Committee but they report to the chairperson of the party ekitegeeza delegates conference ya FDC ng'ekibiina yekulira organizo n'esigadde the supreme policy making organ of the party mu FDC kati gwongamba otya nti wafuna sente mu mikwano za FDC naye nga chairperson wa FDC tabimanyi He knows. katusobola mutegeera nti mukulu twafunye sente okuva gundi n'egundi gwe n'ogamba twafunye sente kituufu mu mikwano zaffe nga pate naye nga chairman gw'oripootinga tasobola kitegeera ekyokubiri waliwo bagamba nti kooti yayisa order delegates conference obutabeerawo sebe waliwo orders nazo eziri stupid yayisibwa simatiko FDC mukulu sama ajja kuba kinandika nno kinandikira simateeka wefu sitamu wankizo okuyita delegates conference Consultation is the general secretary. tewani gusa nja kukibuuza Consultation is the general secretary. Then the general secretary shall call for that meeting. delegates jagala osome gulawo constitution ya FDC It is the SG shall. You go ahead. We shall organize. olaba oba osomye kamusomera Kati gwe ya FDC wagitwala oti. we are analysts tuzo wano kuanalyze the national delegates conference That is article what? We are reading. Give This us is- the article. go to page In 21 the article, go to page 21 of your constitution page 21 it says, the national delegates conference uh, shall be the supreme policy making organ of the party. That is one. Then the leaders, the chairperson and whatever. The function of the national delegates conference to elect the national executive. Kati tugende ku kya meeting. who calls the meeting? That's Ati what I want. wengendako. Discuss some other issues. Chapter 5. An extraordinary meeting shall be convened by the chairperson in any of the following circumstances. Following what? By the chairperson. When the chairperson so decides, waba yagade, chairperson waba yagade, asobola kuyita delegates conference. Yozo mpulidde. Marayo. Chairperson kyakola yayagala n'agamba leka tuyite ki delegates conference. olw'embeera eri mu kibiina Kati kooti okuyimiriza obuyinza obwewa chairperson okuyita delegates conference akasaako Finish nawayagala. the statement. Statement ki?
Who calls for the meeting? That's The what chairperson. Makwasi. No, it doesn't stand Chairperson about of Chivina. the Which calls man for the you meeting. even the Secretary General is just the Secretary to the Delegacy Conference. Who calls for the meeting? It's the chairperson of the party. Read the statement. Over the chi. Budakewade sigadde yemu. Over the chi. Chairperson of Gambia, chairperson of Buinzo, of Quita Delegacy Conference, Akasako, now I got it. Nae, Kati, we can so much Vune Muluganda. Let me read, you translate. An extraordinary meeting shall be convened by the chairperson in the end of the following circumstances. When the chairperson so decides. Kati gwe vuno la Muluganda. Musiko wumba. Kati. No, but Nekoso Nekutegeza Bulungi and the Secretary General is just the Secretary to the Delegacy Conference. Come on, Maliliza, okay, finish. Secretary General is just Secretary to the Delegacy Conference. Kati vye bakoze byona ng'amaliriza. Bye tuli kulaba byona mukulu moderator tugenda tuuka ekiseera gwe bali kuyita nti omuntu omubi tugenda alaba abalungi be baliwa. Omanyi mukulu Museveni ateranya okukosa our institution for negotiations. Twali wano ng'ekifo kya Minister for Justice and Constitutional Affairs ekifo kyali awo kiri vacant naye nga wali abantu abasobola kitwala ekifo ekyo. Kumbe Mr. Museveni ayogera ne Nobert Mao okola bwoti ngenda kuwa ekifo. Kati kuva Governor Bank of Uganda Mr. Mutebile yafa. Tetubeeranga ne Governor Bank of Uganda. Kati ekifo kyo nze ndowooza mukulu Museveni negotiating someone. Who is that someone? Museveni alina omuntu gwali kwogerezeganya naye. According to you. Museveni anti yenza ali kwogera Finish the statement. yenza ali kwogera. Mukulu Museveni obuzo bwatuteesemu nga Uganda akwata ebifo bibina okuweebwa abantu ni on merit n'abiba politically ng'ali kuboogerezeganya. So that was the situation in FDC. Twali wano Mukulu Museveni n'agamba in FDC the individuals I'm working with. Munyini yakyogera in 2020 waliwo betukolagana mu FDC. According to what you are stating, Sebo gwe toli moderator that one relates to the situation in mukulu FDC. moderator weegwe alina okutwala ekifo ekyo tusokiza mu kakunyageko ebyo. Mukulu Sharif oyogedde ebibyo ne biggwayo. Mukulu Museveni said there are people in FDC I'm working with. Kyova olaba wetwalaba DP Museveni yagenda ne chairperson n'agenda ne Secretary General. Kati temwewuunya ekisaa ne kituuka ate ne musanganga President wa FDC ne Secretary General nabo bakoze kyekimu. Naye kale resite gye bali fina mu FDC tebadde enafu nga boolaba DP ne UPC. That's why you are seeing resistance. Naye singa nawe yagenda ada. Naye nze nsaba busabi Mukulu Sharifu tobeera wa busungu oba oyogera asirika nange embanja ogera asirika. Webala nnyo mukulu moderator. Katufune mukulu Hassan. No, moderator kansala w'ebifumbo Sabukawuti. Katuwe ku ndowooza ye obufunze kubanga akaddeko katuliyidde. Bwe muntu kisigala okujja mu programu ya minzaani sebo tugwaniriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansala y'ebifumbo ate shiriba obuga islamiyya kama tiketi yanu. Obufumbo kwa which area? Kama. Mukulu njagala kwogera ku nsonga ensonga y'akakola mayinji. Ensonga y'akakola. Ensonga eyo bangi tugenze tugikonako kubanga nalabye abagalima baavuddwa ne beekalakaasa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Banange bogende sagala kuda mu bigambo byebakozeseza yese kituufu. obuzibu bwe tulina wano mu Uganda gavumenti yaffe ebeera nga erina kyekuusa etera nnyo okozesa abantu abakifunamu kuba bw'ongamba nti oli kubaaninga ate abalala bamale bafune layisensi bakomewo bagina awo ba tugibaaninze tuba tetubitegeera bulungi ogambe nti ngibaaninze ate oba oyagala girima tufune layisensi kwanza biba tebitegeerekeka. Gavumenti erekera awo tubuzaabuza. Kino kiraga nti baagala kugifunira maketi
nga gavumenti kuba Museveni ye yasalawo bano ba MPs baffe betulonda okubatwalira mu loole wembeera nga ngenda mu palamenti nkulembera thousands of people abantu benkulembera bangi thousands bebanonda okugenda mu palamenti ate nentuuka eyo mufa kyokukola loole yange nga honorable member of parliament ate bampite mbo jange ekyakwanze jange okolebyo ebyo byonna bitulaga nti Museveni alina ye ng'omuntu ba MPs baffe abateeka buteesi mu loole n'abavuga n'abatwala wonna wayagala kati kino ye yakireese kuba amanyi nti alina majority mu parliament ng'amanyi nti kijja kuyita bwe bagamba nti bagibaanize ate abalala bajje bafune license. Kansala Hassan nakoze research ku kakoola ka nagenze ne mbabuuza abakatunda naye nga obukoola nga 10 yasobosebwa bwe bati bulagala nga bakatunda 12,000 which means nti kale ku katale katunzi boolobera abapakinga amamotoka ag'ebbeeyi mpaya kakoola mpaya amayonja which means nti kirime n'ekyaki katunzi akakololo de kali ku market kati Museveni yakoze research mu kifo ky'okunoonyereza benefits of akakoola ye ali kunoonya engeri gy'akafunamu esente. Museveni yetagenda mu kino katagenda akifunamu sente so ezo zonna programu za gavumenti erina kyeri okuusa ey'ensonga ngivuddeko bwe tudda ku nsonga za FDC nze ndi munanuuku naye njagala mbeere wanjawulo wendaba mukulu Sharifu ne Bosco nga bali kusigana nze nga omulwanizi w'enkyukakyuka ndaba wenaku kuba nze kyemmanyi ng'omuntu nti nze ne Sharifu owa FDC nze owanuuku n'abantu abalala tulina okubeera n'endowooza emu so we muvaayo mukulu Sharifu ng'atandika wano okwogera yayogedde ku Kyagulanyi n'ayogera ebintu bingi n'ayogera nga wanywa enjaga biki byonna yabyogedde naye bwe tubeera nga tuzze wano nga tuli kwogera ku nsonga eziyamba abantu oba okutwala eggwanga mu maaso tuleme ng'okuleeta ebintu ebitatuzimba kuba ffena tuli kulwanisa Museveni okwerwanyisa kati wetutuuka wano mu studio ate ffe ne tutandika okulwanagana tekikola makulu enva ku nsonga eyo nze ndaba ensonga za FDC fenga bananuuku n'empati z'endala tulina okuziyingiramu era nze nja kubasaba executive ya FDC kyandibadde kya magezi ne mu involvinga munyo party presidents abalala ne bagaidinga kuba FDC twandigambye nti mwebeera nga mulikola ebintu ng'ebyo FDC tugenda girabanga etalina vision kate niyo bagaidinga etakolangako kalulu gwe kirungi kunywa enjaga FDC omukulu Sharif buli muntu abana gyenvudde soko simba wakati Sharif buli muntu alina gyenvudde omusajja oyo ali ranks akunyonyodde n'agamba nti yali addicted ku biragalalagala enjaga yagikozesaako amayirungi yagakola ki naye yeebaza Katonda yakivaako kuba nti yakola ki yakivaako yes Kyagulanyi mu biseera bye nabye ng'avubuka enjaga yagikozesanga kati statement naye n'agivaako era n'ayimba nti okunywa enjaga si ku kibi nnyo wandikwesenyu era wagire bwe kudemu neŋŋamba dipo yakola ki yasigala kwe kubadde ne example gye nkuwadde ti nga tulonda mu 2021 bw'oba okyali mu buvuka ng'olina by'okola nga tosobola abivaako oyinza okutuuka eri mu maaso n'ofuna ekifaananyi kibi ky'oba olaba bataata baffe bajjajja baffe mama baffe bagaana okulonda Kyagulanyi nti anywa ki njaga. That was my statement. Ekibuuzo kiriita anziramu kansala Kyagulanyi anywako enjaga oba nedda. Kansala kamaliza ensonga kansala kusa ensonga njagala kubategeeza nti actually ensonga eyo enjaga nagivuddeko bale ndikwogera ku nsonga za FDC ya wumba FDC ebadde political party erudde mu bintu bino ebyobufuzi so ekyali anti ngambye eruddemu ate ekyali naye bino byonna ebiri okujja wetudde emabega n'otunuulira ebintu nga bino sometimes weebuuza these people not having structures webeera nga erina structures zino structures ezirina okuvaayo
baje batuule batereeza ensonga zino kuba ekintu tekisobola kuva munda mumwe mubeera nga kituufu mulina structures nekijja nekigenda mu public nga temusobola kyambulira twalinako embeera wano waliwo geno bigiro yakola ensobi ng'omuntu naye ffe nga pate bamususpendinga nagenda n'awumula then after baatuula mu nsonga kulwala disi bajja kuwakaza endala zayogera mwabaye naalemu muliwe muti naye gumikiriza zayogera bigirwa yakomawo saawa zino tutambula naye tukyali naye mu pati so wabeerawo obuzibu bwonna kuba waliwo abakulembeze abalala nga bakozesa pati nga bafominga parties olw'obusungu kati Besigye yandibanga ne baana abafominga FDC bagifominga lwa busungu kuba maybe balwana ne Museveni nti oba tebafunye kye baagala ne bagifominga n'obusungu so kati obeera nga ofominze pati n'obusungu FDC is bigger than Besigye, FDC is bigger than Nandala, FDC is bigger than Amulyat and other leaders. So tubeera nga tuli tunuulira ensonga ya FDC kitukwatako ffenna ng'abantu regardless of the party. Kalisewa tuyanzage kansala Hassan Mangoye okuva ebufumbo Nangoye Hassan Nangoye kansala wa bufumbo Sub County muna NUP gwe mudo gusooke ddala okubanga bwatyo akyala wano atukyalirako program nzaalo tumwaniriza obudde butukutte tofuna amasimbi manyi jala afuna jase eddakiika obudde butukutte naye ate tulofuna jase eddakiika bbiri mukulu Saamu mukulu Adisi ne mukulu Alyampa kyagala tubeere nga tulina kubanga essaawa zino ndikifuwi ekyo tugenda kikolako nga tumaliriza sookere ku point okunyaganza mwana omukwano gwange mwana wange ono okubuulira abanyayuganda ebirungi mulimu okulya ebiragalagala n'ebibi ebirimu but the major important part is self-discipline okwekontrolinga kati naye there is a difference between ebiragalagala n'omwenge kubanga bw'osanga omwana w'emyaka 6-8 ng'anywa omwenge ekyo kizibu naye ku biragalagala ebirudde bunno nze buzaffe nze bisula nkoma bwezituuka it is like lunch time break time na evening bwezituuka ssaawa 4 olaba abalenzi kati these days n'abawala nga badduka bagenda mu nsiko eyo kunywa ebiragalagala ebyo bavaayo mwana ng'ayogera so kati biyingiddemu abaana ki abato kati konsaani yeriwo kyekizibu tu ebiragalagala ebyo bigenze nga bikula abaana tebyagala kulya buuzi ono yali bw'omala kunywa enjaga owulira ng'oyagala kulya nekutya y'emmere naye tuwali sente tuwali mmere kati the result okuba that's where we are concerned too ebiragalagala bireetamu okukola ebibi one okuwa baana okuwamba defilements those things diseases osanga omwana tafaayo ali ng'omuti agamba you see sugar mommy sugar you see those are areas we see then we bring in violence nze nkulire ndi musomesa and the good part of it is musomesa wa secondary abaana abo adolescent omwana n'ogenda kumwabula ayinza kufuma kubanga ataddemu ebintu ebyo so nsaba nti abakikwatako tukozesa omwana ono ali atuyambe omukuyigiriza abaana abo we can mobilize those youth I can mobilize RDC tukusaba sekuwodalinga tukozesa omwana oyo muwandiike tukozese mu allowances asomesa abaana by the end of the 5 years tujja kusanga Eastern Uganda ku Kisubi John ng'eri free from those drugs then bwe tugenda ku FDC ye party eyimbadde nga nze ndi muntu wa movement
ye pati mbadde nga ndaba nga etuwa amaanyi kubanga bwebugolana tukola tutigeza kukola ekigambo ky'omukulu ali ampaye kati ekizibu kya FDC ye pati ye Besigye nze tukubabula mazima kubanga bwe yalekula yatuula n'aretweetinga naye ng'awayo missiles ng'alaba ono ayaga kumusinga kwa maanyi yaga kumuteeka wansi. I remember in fact nze nenya Nandala Mafabi honorable Nandala Mafabi munenya nnyo bwe yali nga ali ku noobu 2011 26 awo n'amugamba nti uya in a party ey'amuntu si yeggwanga bwaki naffe abayisitaani tukolako pate yaffe n'agamba yes tutandika farmers party finally bali ne bamugira ki ne bamubba ne bamuwa sekretary general musajja n'agamba awangenzi naye nimugamba nti obudde bujja kutuuka ojja kutegeera who owns the party and so we need to have harmony nsaba nti Nandala yaweddeyo yagambye ngu ye come by 26 ajja kuba president Nupu mwana abambale mu bufeemu bya Nupu bakite mugende waki jabayisa amagari jabayisa amagari ala disarukawa kurane aliyamba yogeraki no agatoka mulongo ekizibu kyefunye nti tumuwagira obudde obuliwo bwe butono. There are many issues that needs to discuss and more especially my brothers njagadde kubuulizeko just a few minutes. Okay, we're going to discuss. Two, when we are discussing on issues of narcotic bill, abantu abatuuliriza beetaaga okutegeera what are we discussing. Two, kwegamba obabuulira. I want to thank my boy, mutabanyi wange, omanyi ono mutabanyi wange. Engeri gy'alesseemu ensonga ze. He has agezezaako okulaga what are the dangers, where is the benefit, and how do we handle it. Ate n'atuwa type. But my brother, is it a professional mobilizer? No. Okujja okutugamba nti Museveni wants to take yatwala ettaka yatwala necrotic bill bagikurashinga mu constitutional court. There is that law was already there. Ne bagenda mu constitutional court. Ne bagikuba naye ng'abantu abagenda mu court baali balimi b'amayirungi. So lwakuba nti obudde tebuliyo naye singa nabadde n'obudde I would bring section per section nga we discuss a section per section. Omanyi bwe tuba tudiscussinga wano twagala tusomese omuntu owa bulijjo ategeere etteeka litegeeza ki. Ompuliriza kitegeeza ki. In fact, if I had the time, I was ready to articulate. No, it's not a constitution, it is a bill to articulate. Because I was there, I listened when the parliament is handling this. Then we shall get another time. So, we try to discussing that. Let's leave issues that are a bit, can I say childish? Childish. And then we discuss issues that concerns wananchi. Because bw'ongamba nti narcotic, Museveni ali kwagala kutwala. Nze ndabye ku baana abafuwa cuyi. Naye nga saawa zino namusomesa naye asinga emyaka. Bwe mutunuulira nga ali kutambula asinga emyaka. Naye nga namusomesa. Kati bwe tugenda ku nsonga ya FDC. Mwena, I agree with your submissions. But no one knows the foundation of this. Are you getting me? Because I'm a member of FDC. I've been a leader of FDC. Mbade Mukatonga, wa Dr. Kiza Besigye. I've been a coordinator, underground coordinator of Dr. Kiza Besigye. Platform ya fuluma ya Nandala gundi ya jireta. I want to discuss this within a second. Was it Sabunyo?
yakola mission project nanda Esebunyo yano nabona. Dr. Kiza Besige yampita mu office we ekatonga one on one nambuza my brother is this true maboza ki doctor is Nandala coming I don't know kubanze sharing I've never had the time to sit with Honorable Nandala that's the truth in my life I've never had time to sit with Honorable Nandala that's so bilanga amanyi nemugamba simumanyi na naye mbale bitege ndi simumanyi agamba you see Nandala is very hard and that is what he mentioned agamba yoga you have to tell you ekyo akyogera 2 omwezi ogw'omunana police I sat with doctor one on one so njagadde kubaleetera from the beginning it was a community we shall get time and then I had it two baba muli kwogera ku bintu bya sente omugano wange kyagambye nti sente nti sente zaja I love soko tunulire motoka ya Bobi Wine ani akiri yalinga omusoro two bwe tuba tu discussing sente zagende katonga look mugisha muntu bwe yali yesimbyo bamuyita molo lwaki bamuyita molo ng'akalukatuuse lwaki balagambye Nandala n'emuli ati ng'akalukatuuse ne bagamba ati sente zaja okuva egundi mu State House I rest my point give me information about what say what basic is nawe okuwuliriza yesebo kitufenanga bannayuganda tulina kuvumirira ebiragalalagala yagamba irungi ebyo bigiza okuba abantu baffe abaana baffe abazzukulu baganda baffe omulaba nga anywa ebintu ebyo olaba nga ali useless era kute mwana yekale gavumenti nga bwe yakola polisi kuba wali bagezeza okuwoleza amayirungi amayirungi si malungi kuba omuntu asiiba adayo amayirungi ga bisolo lwaki gwe omuntu ategera oli amayirungi gambuzi awo ngubudewo ngeze tulina buzibu nate kuba epolisi is a national party n'ekirala tetulaba zenga tedduke kyendaba omuzungu agamba nti the earlier the better obuzibu bwazuuse bwe kiba nga abaganda twago semuju nebesige bo balaba nti Nandala yesi mutuufu bo bakolewo pati eyaabwe kubanze nakyalinginga jakureti yeeno oba endala semuju aba akataga nti w'amaanyi newe agende gyazaalibwa yesimbewo semuju addeyo kyazanga ku bantu agende nemeya agende kalungu posiwe kampala yajula buyayi bwerere kale sebo twayanza Nandala ina support mu bantu yesebo emboko wange sebo anyono ba sebo nkulina etuukira ku nsonga baaba kulinga kukalina wale opposition ita whatever it is kama pesa kahuba wala bawusala bayomba baba ngeti bakulanga kubana Uganda na bumbera yani nga kabisa opposition kama ni interest ale ni mwanzo amene sala kale sebo emboko sigino bana bange wanje mama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mwana wange ndi walokutaka walokusoma bana bange tukutaka ino mukaire nambataka ino bana bange kati niweze katitese Uganda nempulira mbula luzungu imbula ofisi geninamu ofisi yange radio baboleka enjiro kumulamwa mwana wange nsoka kwebaja gavumenti jeni mala ninenye gavumenti egavumenti yawulukira iteeka nti buli muntu waitembe buli muntu ayiye buli muntu mwakankano obaba muwogo niyo guli kumudutisya okubanga abantu bamuzenyako kuwongo ulutati yatumwire naye obaba mayirungi mabibi n'abaana sana abantu bawula ufumbo n'abaana basoma tomenya koti basomere omuja kwakusaba emirimu bali ku mayirungi naye ngeri giyamalira okubityata omutakole kyataka abantu batekere emandete ku mayirungi kale mama kadde sigino emboko gwasembayo wanje sebo
Hello. Kale sebo nawe jebale kwebale kuwuliriza. Njogerako nani? Oyogerako ni Ibro okuva Butaleja. Ensonga yeri etya tuwe ku ndowooza yo. Tuwe ku ndowooza yo tesa tuwulire. Emboko. Wangi sebo. Sebo tukira ku nsonga baba. Ani yakandi awore ni kaji abantu batuwulire yakandi kisakuteleji kaji Kiza besije. asa kakiza besije yana redi kaji rali ya chivina chi Yanupo. ekokubiri abantu kaji ani yatuloka ngatinga nandala masaba mwali wa banka manager nabo wewe amini wa kama na banko yogera sifu na mu Bano balina ensonga zaabwe. Kale sebo bali kuteesa akade katukunte ndikula hadisi mu dakika 2 zokka baako tugamba tusobola okubanga atuberekereza yoli ne ante ndikubeshala kuyigira atuseka batano kane baza abapanelists ababaddeko Kasalo okoma weekend. deliberations Tera kwekenjinga mondabe. batuba wano twagalane tuyigaganemu bye twogedde tusobola n'okwongerayo debate outside studio ebiragalagala bibi bikosa tebigasa tebiyamba newankubadde tutunuulidde etteeka naye tulina obuvunaanyizibwa nebaza muganda wange oyo era ffenna tubeerenga ye tugenda kukwatagana naye tugenda kugezaako kye tusobola naawe omuzadde oweeyo gezaako omulimu gwo kubiriza abaana newankubadde tebanywa tobawa kaaganya kubeera nga babisemberera twewaze abaana tulina abaana mu tawuni ba street kids abaana abo abasinga gye baviireyo tulinayo abantu ababamanyi tubeere babuvunaanyizibwa oyinza obutabeera muzadde w'omwana oyo neekola obuvunaanyizibwa ogase eggwanga bwe tunaayamba abaana bano ne tujjako wakiri buli omu n'ajjayoko omwomu n'amuzayo waka ne bafuna rehabilitation kigenda gasa amateeka gabeerawo oluusi ne tumenya amateeka gano newankubadde gavumenti evunaanyizibwa ne gavumenti esobola kuteeka ku buli muntu magye oba poliisi okumukuuma okulaba nti tamenya mateeka nze emboozi ya FDC nze nkubiriza nga gavumenti twagala ebibiina ebivuganya NUP kye bagamba mba gavumenti ayagala kubeera ng'egula buli kibiina si bwe kiti yo NRM ekkiriziganya mu democracy ng'emombo yaayo n'ekirala FDC tusaba Besigye kuba ekintu ekitera okuyamba okugasa kalulu bwe balaba nti Nandala Mafaavi yali mubi lwaki baagaana okwetaba mu kalulu bwe bagamba nti sayidi ya Amuriat Nandala Mafaavi yali nabi baaligenze ne babawangulira mu kalulu naye ate muba temwagala kalulu ate mugamba abantu bali babi nze ndaba eyo eba nsobi mbasaba bakkiriziganye bakolagane oba tebakolagana wamu baawukane mu buntu bulamu kuba ne Katonda yayawukana ne Sitaani okusooka baali wamu mbu so omuntu okubeera nga temukwatagana naye teruba lutalo oba bavaamu FDC baveemu mu buntu bulamu baleke bano batambuze ekibiina nga bwe kisaanidde naye ebyentalo si birungi bannayuganda ffenna tubaagala era tubaagalira ddala tubaagala nnyo tubasaba mubeere balungi era mubeere bulungi kambamira amanya nebulambuuli tetuli kulimayo era enjaga tetuli